la fin de la croix naturelle que les gens ont traversée. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت I have prayed for you that joy of the Lord that comes with giving to be filled in your life. Listen to number 2. Giving pleases God. Pleases God. And it reflects His character. Let me ask you, fellow parents, how do you feel when one of your child behaves like you? You share the ways. In fact,
He says, this one looks exactly like this is my true friend. This one belongs to me. This one doesn't need DNA. Because giving belongs to God. This day when we put up and wave our palms. It's the day when Jesus said, now it is finished. Yes, weekend. On Good Friday, we're quite good. Because God gave what was hard to give. And that is his life. Our dear friends, whenever you get hold of the heart of God, every time you give, God sees somebody who belongs to him. Hallelujah. Amen. Those who are give us clap for because you please God. Praise the Lord. The third thing is giving. It promotes growth. Kakondoro ekisa kya Katonda mulabizi w'emukono ow'okutaano. Twebaza Katonda olunaku luno lw'amatabi, olunaku lutandika sabbiiti ey'obuyimike. Twebaza ennaku 40 Mukama z'atuyisizaamu ez'ekisiibo. Tutandise sabbiiti eno entukuvu. Sabbiiti eno Mukama waffe kwe yawerayo obulamu. Era omulamu gwaffe kubanga Katonda waffe yatuwa omwana, n'omwana n'atuwa obulamu. Tuyigiriza nnyo ku kigambo ky'okwewaayo n'okuwaayo. Ennaku ze tusaalirwa nti abantu baagala kweddiza tebaagala kuwaayo. Era kyova olaba ennaku ze tubonaabona n'ettaka ly'obulabirizi. Abantu bajja bawamba buwambi, bakwesa kifuba, balina bakifeesi, bajja kiro nga mwalabye Nakanyonyi, bazze ne bakula sengenge ne bookya ebikondo. Kyokka ettaka lya ssomero kino lya gavumenti babba nga batundatunda bupoloti ennaku zino obutalina makulu 23. Era simenya kumanya gavumenti kyeriko kubanga olupoloti etegerekeka naye kati abantu babba ettaka ne basalasala obufiififi olw'okufuna ssente. Kino si kya Bwakatonda. Okola pulaani, osala poloti gye batasobola nakuwaako pulaani ya nnyumba kubanga olwo standard ezitandikirwako. Abantu bazimba ebintu tebirina pulaani ku nkobe bijja tufuukira n'ebizibu. Naye ekisinga okuluma eyo si nsonga naye kwe kubanga obubbi bw'ettaka obuyitiridde. Njala kusaba gavumenti, njala kusaba poliisi ereme kwekiriranya n'ababbi ba ttaka. Owulidde kubanga tulajanyeeko tuwandiise wonna naye kikyali kizibu nnyo okufuna obuyambi okulaba nga tubeera protected n'abalina obuyinza. Nsaba Mukama atuyambe nga tunalowooza ngeri ndala yakwerwanako abalina okutuyamba n'okutukuuma batukuume bakume ebyekkanisa kubanga gwe mulimu gwa poliisi to keep law and order. Nsaba Mukama atukole bulungi byonna. Kumpi buli obulabirizi bwonna. Nakanyonyi kyo kyayitawo kisowera bababbi bawangula kubanga twalajana ne tukulwako ayamba eka nga 2 ne bazitwala. Bakula bazimbye bali okwo teri nafaayo. Twalajana kufa wansi paka waggulu tetwafuna buyambi. Nakibizi nayo gyebiri, Engogwe gyebiri, Endeeba gyebiri. Kwegamba walinga waliwo enteekateeka y'ababbi okulumba ettaka ly'ekkanisa n'okulyeddiza. Naye njala kusaba Katonda atuyambe kubanga wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. So nsaba Katonda atutaase tuleme kugenda ate kuva mu mbeera ya buntu nga tubuliddwako atutaasa okutuyamba. Naye kyetaagisa abantu b'ennaku zino bamputtu beetaaga maanyi. Minisita ajja twebaza nnyo Honorable Nabakoba azze emirundi mingi n'awa directives naye tewali kikolebwa. Yajja emirundi nga 3 n'alagira tewali kyakolebwa. Nakanyonyi omuntu yava na mu State House n'ajja n'alaga abantu n'ettaka lya kkanisa eka 4 ziizo n'ekyapa kyava mu State House ffe twabatono naye abateekesa mu nkola tebatakoze mulimu gwabwe. Christopher Kaddu Namutwe ow'omukaaga. Jjajjange tona wano yiika 10 eziriko ekkanisa eno okuli n'essomero. Ekisaawe ekyo kye mulaba
era ze twebunguluzza perimita w'olubeeyo. Mbaddeko omukubiriza w'obulabirizi bw'emikono ebisanja 2 omulembe gwa Bishop Luzinda n'ogwa Bishop Sebaggala. Twafuna ekizibu ku nsonga gye mubuuzizza. Abantu bangi beesenza ku ttaka ly'ekkanisa. Kizibu kye nasinga okufuna entalo zitwalimu ze nasinga ezasinga okunkwasa ennaku zeza ttaka lyaffe ery'Ennakanyonyi okuli obusaabadinkoni bwaffe obw'Ennakanyonyi ate n'ensonga endala yali Kisowera ng'abantu beesenza ku ttaka ly'ekkanisa. Era olumu twali mu lukiiko lw'obulabirizi nga ndaba waliwo abantu abaagenda ne basenga ku ttaka ly'ekkanisa Ennakanyonyi kumpi yali ditiivu w'omu ku basumba baffe ab'edda. Ne mugamba gwe wennyini omwana w'abaweereza ate gwe omu ku bali mu kinyoolanga kya kereziya yaffe ky'ekkanisa yaffe okusenzaako abaana nga mobilizinze abavubuka baagala bakolere effujjo ku ttaka ly'ekkanisa Ennakanyonyi. Ekyo kyali tekinnabaawo. N'empita chairman Mwami Luzindano waliwo RDC yaliwo nembaga nti bannange ettaka lino abantu gye bagamba nti lya Bwakabaka kwe beesenzezza ettaka liriko ekyapa ky'ekkanisa n'Obwakabaka bulina ekyapa kyabwe. Ne tugenda ne tuggula empenda ne twesanga ng'abantu bangi beesenza bwesenza ku ttaka ly'ekkanisa nga tebalina kubeerako. Ombuuzizza ekibuuzo nina obwennyamivu si ttaka lya kkanisa lyokka lyerikoleddwako ejjooga erifaanana bwe lityo. Tulina n'ettaka eryaffe ery'abantu. Mayiro eno mugiraba yaffe. Kuliko ku abantu kitange bwe yalekako ne jjajjange bwe yalekako. Ab'ebibanja tetubataataaganyizza yadde okubagubako. Ne tulina ekizibu ku nsonga y'ettaka lyonna si lya kkanisa lyokka. Nagula ettaka eddala e Kabembe yiika ezisoba mu 2 abantu ne beesenzaako nga naliguliramu LC nga teririiko muntu naye ne bwe mpaaba ku poliisi oli ajja n'aguza abantu 5,200 5,400 buli aba ne ssente ze amuguza naye ng'amateeka g'ettaka weegali nti omuntu tayinza kuguza mulala ne bw'aba wa kibanja nga nnyini ettaka tategedde. Okwanga eryange naliguliramu LC nga tekuli muntu kati nsanze buli lunaku bazimbako nempaaba ku poliisi Naggalama nempaaba mu poliisi Enkonge nenvaayo neŋŋenda waggulu sifunye buyambi. Omulundi ogwasembyeyo ekya omu ku bakulu nga ŋŋanti ati anti gwe engeri gye waliko ng'oli mukubiriza wa kkanisa ndowooza olabika otya n'oggoba abantu ku ttaka lyo. Siyinza kikola nzekka nga sifunye buyambi kuva mu bakulu n'ensindiikiriza busindiikiriza bantu oba kumenyako mayumba gaabwe. Buli abalaba n'abaleka. Kintu ekirala fakita y'ebyenfuna. Abantu abatunda ebintu byaffe ku ssente ntono nga tebaabisuubula batoola ku ssente ze batunze mu bintu byaffe ne batwalira ab'obuyinza ne batwalira poliisi ne batwalira abeerosi buli gy'owaaba kubanga atomera ekisenge. Ebintu Bishop by'abannyonnyoddeko eby'ettaka ly'Ekisowera n'Ennakanyonyi. Twagendayo Nakalemanga ye ali mu ofiisi ya pulezidenti abamu ne babagobayo wayita ennaku 3 ne badda batugamba nti mulikozi tuyinza kuŋŋamba kudikiteetinga kiki kye nnina okukolera ku ttaka lyange nga sinnatuuka kikosa bwe libanga lyange liba lyange. Abajja okusengako olw'empaka kati bitandise n'okuvaamu violence. Nze Kabembe baŋŋambye onookomawo eno ne tukulabako wano emmotoka eyo tujja gyasa endabirwamu tujooke naawe tukuttiremu. Neŋŋenda nempaaba ku poliisi nina fayiro nga 5 eziwaaba abantu abo ku poliisi Naggalama bakakyusa ba DPC 3 nga teri aba anyamba batandike kutemagana
nze awantu wembagambako nagulawo miliyoni ezisoba mu 3.8 nagulawo yiika 10 mu 29 nenyongera nengula endala yiika 2 kati zonna ezisinga mugundika musenze wano bwe namuteekawo ettaka lye oyo baabumba mwabadde azanyira neŋŋamba omusumba nakuguza ozimbyewo n'ennyumba bukyankuguza wayise emyaka 10 oli ajja atya azimbewo kati tunsi ng'aga nti waali wawe ne batuuka ezakabi ku baana just weekend ewedde maama yadidde engalo z'omwana nazindikamu mu oil kubanga omwana alindeko akabalagala katya just one packet. It was enough to burn the hand, the fingers of this little child. Kali namu abaana ozanyira ku maali y'oli mukazi wattu alina ennaku ye mukazi alina ennaku ye era buno bukabalagala bwe bukuweerera ate bw'ova eri ojja osotya ng'omeketako. Abaana mwegendereze embeera mbi ffe twaliranga obwereere tebikyali byaki lumu nagenda mu nnimiro y'omunene akakota kamenvu kaba tegegenda bulungi akabuto kanzimba kataba banongoosi naye nga amenvu gegerera kuki lolo sibya muzannyo basabo ne banyabo mulabizi afulumiza era agenda kuba komisyoninga tuyambe abaana bano tubafule bakitiibwa mu bulamu bwabwe oli bamuyeyeza mu kifu kyabiri yafunye 19 n'amaliriza nga yetuze omwoyo gw'okwetuga mu baana baffe gweyongera buli dakiika n'engeri gy'oyogera n'omwana wo nakyo bannange kikulu nnyo olw'ekisa kya Katonda. Mukama atuyambe mulabizi nga atongoza kale bano bafuzi bantu bakulu naye bakyali baki baana ku lunaku luno olw'omwana gw'endogoyi ekyamazima kyemukola kyo kiragibwako n'amaaso. Twagala okwebaza Katonda abayinzisizza era abakozesezza ate ayimusizza okukkiriza kwammwe kubanga abantu abatakkiriza tebakola bye mukola naye kitegeeza mukkiriza Katonda nti abakolera y'ensonga lwaki nammwe mukolera. Kale Katonda yeebazibwe oyo ali mu mmwe ababedde okumuweereza n'okumugabira n'okukola emirimu. Mwebale kuyimirirawo na musumba kubanga we mutali. Katonda yeebazibwe. Nze nno njagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero ffe baayagadde ate okubeera abalamu okuwuba amatabi olunaku lwa leero. Katonda yeebazibwe eri ku kitundu. Njagala okwebaza ssebo omusumba w'obusumba buno. Katonda yeebazibwe olw'emirimu gyonna egikolebwa era Abaganda bagamba Syria ayolesa blessing. Therefore, who is the source of giving? Ani nsibuko y'okugaba. 1 John chapter 3 verse 16. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya